Tandikirewo over the weekend kyabadde kikuja kicho kya sitandikire ne olaba nadde nina ka flu ne mukwano je natuyanidde saze muwuliramu awo nno twabadde mu kabaka birthday rider ezenga bannange nga tujesunga nga tulinda olunaku mulindwa mukuwane no yasitudde abanene mu government abanene mu masaza abanene mu Kampala as usual abayimbi baffe papa Misa Kisemakula atwalabyeko MP w'abantu ono waffe wewa Ewe katuso yabadde banja aba MP abadde abana babadde wali kwegamba gwata abaddeyo tewabadde mu Uganda but in Uganda there is no show bigger than Kabaka's Run. No, yeah, of course I've not seen people love somebody. First of all, you have to pay. I think atumwagala mullo. I know. Okubeera ku Kabaka's Run qualification esoko inogula omujozi. I know. Olina agugula. Oyinozuka kumacha sawa 18. I know. Ezokumacha. I know. Noja. Sawa yavudde ku shechiro. Sawa emubeni ola ne bene teyebaka. I know. Let me tell you guys. I know. Katonda w'okunsi is the king. I know. Be bantu Katonda. Yaliko emyoyo kumachi. Ne ensi. Uganda yafe. Ne Katonda alabika ekiramu kubira essimu owaye. Mukama wange w'ekitiibwa Kabaka wa Buganda Mwenda Mutebi Ronald. I know. Abaganda kiki ekiganye namugamba manyi Katonda gyoli eyo abaganda bano bali bulungi mbakutte naye obwavu bungi so singa buli muganda omutera ku account million 8. I know. Atenga very soon tugenda zifuna ateka stayogera ekitete kigana. You know, when you don't run, what are you going to tell your kids? What are you celebrating about life? I've already sold people on tea. Yo oli muntu kigwa atajja mu Kabaka birthday run. Honestly. Walabye ennyanja y'abantu nze sira nko bantu nga you look at somebody but just give us cutaways. Let people see what we are talking about. Thank you so much, Eva. God bless you. Mwebale kujja, mwebale kwagala Kabaka wammwe, mwebale kumulaga nti you are Obuganda buladde. I know. You know what it means? I know. Ebe fana nyibimpe as a before you give me a story, Tash. Sabasajja wuyo atusimbudde kilomita 21 omutanda asimbudde. Ng'onoonya omulimu netoyinza kutuusa ggwanga lyo tusiimye nnyo Ssaabasajja okuba nti ategese emisinde gino olwaleero waliwo ali emulago nga bamujja ku kitanda tamanyi nti oba obudde bukedde katukusonye kuli nnyo embeera efaanana bweto nga Mukama basoboza atusobozesezza okuba nga fe tukyasobola okuba nti tutambula obulamu nga beena atukulembedde awangalayi Ssaabasajja Sseggwanga Cuucuuluka Mannantabatwa Kalema ka Nsingo. We're
Era tulika kuto n'abalonzi tebalina kumpita tebalina kunsikiriza nina kubeerawo bave mukweraguza bakole bye balina okukola bayimirize mu bulamu bwabwe buli omu tolina kulaba munno weerabe gwe munda nga ggwe kubanga ebiseera ebisinga gwolowolezaamu ate yalyoke so kwekusooka wempeeko olyoka osooke mulala nange kati ndere kintu kiramu nga abayimbi balamu nnyo kuba badde okuwa ekisooka badde okufa kubanga baaki bateekako nti abayimbi baba balwadde kati abayimbi balamu nnyo n'okusinga abantu bwe balowooza beno yatutaddemu amafuta okulwanyisa mukenenya ensonga tuzikoze noza ku stage mutulabye tumaze okukikuba ate tulina kyetupulaninga yes mu Uganda waliwo ekijja kyekirindiddwa nga bwogamba nti climax ekisembayo mu kuyimba nga teri bagenda kuddamu kukiuka kiritwala emyaka 4 okuddawo yendongo y'abasiima egenda okutandika okutokota anti tubadde tulowooza mubadde ku bato leero tetubadde ku bato leero tubadde tutuukiriza nteekateeka za Ssaabasajja naye bwe tukikozeemu abantu ne basukka okuleeta ebirowoozo nti endongo eyo ate bwe mugigattira ddala neeba endongo y'abasiime ng'etuwoomedde nnyo yagala ojjukira ekimansa nnaku kigimansa mpalo ekiri atabadde neyasigadde ekakimutaayiza nga meseji giyisiza mu nnyimba nenjiwa abantu kyensobola okukola awulire atawulire akole ki nze loole yange embeera ngikoze eki nga njigusizza kati kiri gy'oli okuleka enseene ewooma ng'oli mu malala nze mba nkubuuliridde era manyi bwe ndifa ndyagenda butereevu mu ggulu kuba be mbuuliridde bangi. Okay, oyo no ye meya w'Echengera. First of all, yajumbidde emisinde gino. First of all, jaga okwebaza buli muyimbi. Eyavuddeyo najja. Naye abasinga bazze bambi. Njagala bebaza. The interview ya. Njagala bebaza. By the way, waliwo abagula emijozi nete bazze. Nebe balegula. No. It wasn't a kula. Katikira ina bena ina sente zimala okugula emijozi noba toziguze. The thing is you being part. Teri muyimbi Jackson ekintu kyensubira linda ko sikujja kumulamwa nsubira teri muntu nga ddala obeera n'obusobozi ng'okedde n'ozuukuka ku macanga otunula bulungi n'otagala beera misinde gya kabaka birthday no manyi waliwo bamigalde but I'm speaking this nze manyi waliwo batazze nze nali nina be nali nkubidde amasimu ne mbagamba mwana kikyo mwani kijjumbidde okula emijozi and bakulaganga tekibalya and this is what they njagala okwogerako out of anyone in Kampala because let me tell you guys have profited from singing Luganda very your music is trading on singing Luganda you've made monies on riding on Luganda Kenzo I should have seen you wabate yabaddewo na I'm telling you nze wabadde obatwa I should see you you've profited the world knows you you've marketed Luganda. Why can't you be here? I believe Rema chenkugambye nze nganze nti teri muntu akeera ku macha ng'oddala ng'otegeera n'otagala kujja ku misinde gya no bagamba webbango omwebbango otamwemukira tewebika there are people if we don't make this important they will keep taking it slightly no but be there be there this is the king this is the fountain of honor in the sense of it fountain of honor chechibala ensi kyeyatuwa
ne bwaba mukaramoja yimba Luganda to survive. Tosubira wali abazu Boli muchiga you are here. Amwe mugisu am here. How many people do these things? How many people really accommodate people in this sense? No, my question is, yeah, and I'm speaking with experience because in Namkwano Gwange, mu Buganda, I've done a job, by the way. Took with the Kubasede, Mungo with the same one, one goes a colam, never kabaka vimbo, Jango Vimbe, Gurayemi Josi Chukumi, Tejukusari, you million yemu, Nes Guamo. Jango's a collecade to Kolama Ulirago. Ah, Jackstasina, but. Osanga Batalina. No. Osanga Batalina. It is sad. Bobango took a because let me tell you. There was a Blambange would not changanzalibwa. Omuntu yekagwe manye sigwe yagala genuine latat. Yesaba sajakaba. Chitofu. Era nzikirizanti dala tedi muntu ngoyinza zuka kumacha nokole chintu intentionally ngogamba ati asijja kubeera misinde jakabaka. Actually mitima jabantu, but I'm telling you there are people who are who because it is not important kubanga bagala beli banji nyo. But chinuma because the people I represent, me I represent people in the industry. Webabat era njakwe bagundi ba misachi na ye akina Coco Finger, you should have been there. Ne kamera zino kukwata. Akina ban obochitegera chegamba. You have feasted on Luganda. Make sure zikukwata. We want accountability. Let the world know you were there. For bene. Wache kamera zibira unga sibya kabaka ngate bili important ne tuzikukwata. What about if bene is run? Why should watch zikukwata? So anyway, for those that didn't manage to come because they were sick, like you said, but for those who deliberately refused and you feast and enjoy because of Luganda we enseno era simanyi lwaki abatufuna national language. Actually sina Luganda kabaka waffe tumuwagala nga bwe tweyagala tumuwagala mu mbeera yonna. Luganda when actually nga wenkugambye nze kuzetuuka no saako omuntu nga abantu mwagala genuine from the heart omuntu gwolabako n'ogonda wekka ne oba weeyita. Wacha baita sense of belonging. Ntensi newe kunyiga n'owulira ngo ebizibu bikutuuse ne n'ogamba kasita kabaka wange mwali. It gives you chance, comfort. And let me tell you, like I said, God ayina abantu mu nsi bayogera nabo waliwo abantu nga they are God ordained. Okolera kabaka ebyaddala nina obujulizi nkoledde kabaka obulamu bwange tebusigala nga kyekimu. The things I've gotten. Ate Katikkiro bwe nali mu office n'angamba Jackstar abaana bo tebakimanyi nga nine kamala byonna nayo okukolera kabaka okubeera close kabaka nti akimanyi buli bwa smiling because of what you're doing for him. That's a blessing. Buli wajja nayimirira n'abagamba mudduke baana ba natuubirako. Oh my God, I know. So shame upon you those who didn't come, but blessed are those who attended this and continue to attend. Amina. Kusonga zezi musubire ebigambo Jackson byayogedde mu biwulidde wabula ddala we kiba kituufu ng'omuntu okeera ku makyagwe n'ozaala wakinga. And I know it is sad so abogera, but I know that those have called nebaga ne wachitokola yakavimbo Jackson. Me actually kino kintu ekisinga n'okwera nga tino batolanze gwe bireke ababyagala babimanyi no wabatalanza ali abantu baba bazazi za Zion Platinum Wellness Spa